bulijjo tekiwomera amatama abiri omulala abaakaba ate ng'omulala ajaguza. Ng'ebyo bitadde ku bbali akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winnie Kiza agamba nti abo abagenda basasaanya olugambo nti ye ne kabineti ye baali amudda Dr. Kiza Besigye olukwe tebamanyi biboogera kuba bo bakyali wamu ne Dr. Kiza Besigye ku mulamwa gwe gumu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winnie Kiza yeganye ebigambibwa nti yeekobaana ne banne mu Parliament ne balya mu Dr. Kiza Besigye olukwe bwe bakkiriza okukola gavumenti y'oludda oluvuganya. Winnie Kiza nga yasooka kwanjulibwa mu Parliament nga akulira oludda lw'abatono bayite minority yakakasibwa nga akulembera oludda oluvuganya mu Parliament oluvannyuma lw'ekibiina kya FDC okuddamu okuwandiikira Speaker ebbaluwa eyanjula Winnie. Kino kyaleetawo obutakkaanya wakati w'ababaka b'oludda oluvuganya nga bagamba nti kyali kiraganga gavumenti ya President Museveni bwekkirizibwa mu butongole ng'era n'ebyalangirirwa mu kulonda kw'obwa pulezidenti byali bituufu. Ye Winnie Kiza agambye nti si kituufu wabula balina okufuna omuwaatwa mu Parliament banjule ensonga zaabwe era ziwulirizibwe mangu. Abalonzi bataddemu obwesige tulina kubeera ddoboozi lyabwe. Tetusobola okulekerera omulimu gw'abalonzi katugende tuboogerere. Siraba lwaki Besigye abantu bayinza kulowooza nti Besigye tumuliddemu olukwe ate nga tusazeemu okubeera ddoboozi lye mu Parliament. Ye omubaka wa Kawempe South Mubarak Munyagwa akikkaatiriza nti kyali tekyetaagisa kwekkiriranya bwe kibanga kituufu nti ab'oludda oluvuganya be baawangula akalulu naye ne kabbibwa. Temusobola kugamba nti mwawangula akalulu ne tusaba ne Saara twalingenda jjana ku tusaba Saara ne tukolimira Museveni ne tukolimira omusajja abamu ne bakaba n'amaziga ag'ekirogo tutandikawo tukolimira omusajja buli kimu ne tumukolimira eddogo abeera abarogo ne bajja ne tuloga omusajja abaji ne bajja bedduwa ne bajja abarokole ne nga tuba omusajja yatubba akalulu ate ne tumaliriza omuntu y'omu gwe twabadde tugamba nti yatubba akalulu n'agamba kakati mbadde ifo by'abavuganya by'oludda oluvuganya mu bitwalo batembera taata weebale katugabane ebyo tebaddanga mukuzanyira ku bannayuganda kubasiriwaza waliwo enjawulo nnene. Omubaka we Soroti Ariko Habati nga naye y'omu ku baminisita ab'ekisiikirize ategeezezza nga FDC bw'erina abantu ab'endowooza ez'enjawulo wabula ng'ekyokulonda kabinenti y'emu ku ngeri ekibiina kino gye kyenywezezza okusobola okuyingira mu buyinza. We are not betraying Kano Kiza Besigye. We are actually saying that the parliamentary leadership platform provides another front for us to fight towards the liberation, towards the freedom, towards stopping of the persecution that Kano Kiza Besigye is going through. Gye buvuddeko oludda oluvuganya gavumenti luwalonda baminisita ab'ekisiikirize abawerera ddala 3 nga bano bakulondoola emirimu gavumenti gy'ekola okuli n'okuleetawo enkola ez'enjawulo mweyinza okutambuliza emirimu gy'eggwanga. Kisakyo Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.